kama yebazibwe abooluganda balamusizaako buli muntu yenna gy'oli gy'osinzira okundaba mbeebaza mwebale omulimu omulungi gwe mukola mu buweereza buno obwamunyaka yakuze okuseeyeyake olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo essanyu lye nina lya mwakiwagonja nti minisitule yaffe ate efunye emmotoka tugenda kubuulira enjiri nga tutagibuulirangako musa okikkiriza tutusondedde emmotoka eno omwezi taguweze guwezi tukitwale nti omwezi gumu mukama n'addamu essaala zaffe kino nno kiraga ki ti katonda we omuweereza mu bwesiga era mu bwesimbu munnange akola tugenda kubuulira enjiri era ng'emmotoka gye mulaba eno egenda kubanga ekola omulimu gwa mukama kubanga kyekituweesezza kyekiri kifunyisizza kuweereza mukama era tugenda kutalaaga yonna gy'anaayagala okutukomya nga ttiimu yaffe mwagiraba ku luli musuubire era okuddamu okutulaba oba oli awo n'owabalala nga tweyongeddeko tugenda kuweereza mukama mwebale kuyimirira buli muntu yenna alina ky'okoze mu butono oba gwe woolabye nga kinene oba butono katonda akusinziira okwo okudabulingira ng'akusasula era nze mbasabidde essaala ey'owamu obuwangaazi ate era nekasaya kamwe ak'okufa ekaliba katuuse mulime kufa nga mumaze kulumizibwa mufe nga bya mirembe evoluganda ndi musanyufu olwaleero nina essanyu ebyaddala tugenda kuweereza mukama mu maanyi kubanga ddala katonda waffe mulamu awulira bwe tusaba ate era akola emmotoka tugifunye yakubuulira njiri ya mukama waffe yesu kristu eyafa n'azuukira omwana wa katonda omulamu mwebale nnyo mwebalire ddala ngenda kubeera eno ngenda kuweereza mukama mu maanyi ng'etamuweerezangako banaye mpulira essanyu abooluganda ndi musanyufu abooluganda mwebale kuyimirira nange mwebale kwagala kristu yesu mwebale kwagala kyano yamunyenye yaka mu butuufu kyaneno mukama agikuzizza agiyimusizza mu kaseera mpaawo kaaga naye gye tulaga mu butuufu tulengerayo neebaza mukama kubanga emmotoka tugifunye era nga mwenyini mwengenda okuyigira sobole okunyanguyira nga ngivuga so oba gy'oli eyo ng'oyagala okubuulira enjiri ya mukama waffe yesu kristu tukwaniriza tetulina gwe tugoba si nsonga ova mu kyaki ki ekikulu kye tuliko omulamwa gwe gumu kujjukiza abantu yesu kristu yafa ate era n'azuukira mukama yeebazibwe aweebwa ekitiibwa yesu omunazaaleesi bano olunaku lwaliro olulungi z'omwezi ziri 14 omwezi gwa februari omwaka tuli mu 2022 omwezi gwa januari gwe mwezi gwe twayitiramu okutandika okusondera emmotoka ya ministry ndi wano okujulira mukama ng'era nkutte ekitabo ekitukuvu kino bayibuli ffe mwe tukkiririza nti ebyawandiikibwa bino bye bitukuma tujjukiza katonda okutambulira ku mateeka ge n'ebiragiro lwaleero njulira mukama nga simuwaayiriza katonda akikoze mu mwezi gumu gwe tusondedde emmotoka katonda agiguze abooluganda ntwala omukisa guno okwebaza buli kisi kinoomu omukyala n'omwami omuvubuka n'omukadde omufumbo n'atali buli kisi alina ky'otodde n'obaako ky'okola mu buweereza buno banaye mbasabira essaala ey'owamu nsooka kubasabira nti katonda nsaba abampangaalize wakati mu kubawangaaza abakuume endwadde zonna azibeewaze mubeerewo okulaba abaana bammwe oba paka ku myaka emeka buli omu afiire ku myaka gy'anaabeera asabye mukama emyaka nga 2 ndina musumba Edgar kwagala era nga naye agenda kwebaza mukama kubanga omulimu gw'okubuulira enjiri ngulimu ne musumba Edgar n'abantu abalala bonna nga bemutulaba ku luno kigenda kusukka tugenda kuweereza mukama nga bwe tutamuweerezangako era abooluganda ndi musanyufu okubajjukiza n'okubazaamu amaanyi nti katonda waffe mulamu oyo yatwekweka ate mwe twatuwulira bwe tuba tusaba abeera ateze amatu bannange yatugamba tusamuye nga buli kye tunaasabanga tunakiweebwa mu linnya ly'omwana we yesu kristo omwana katonda omulamu nkirabyeko nayongedde omugulumiza abalabi bamunyenye eno abalabi bakyano yaffe nanti essanyu linzita ebigambo ntandise no bilio byerabira mwebale kulaba kyano eno katonda gyasitudde obulungi bwati gyakuziza mu bwangu bwati ng'amafuta mwenkulukutira buli omu musabya naawe olegeko ate mulindirire ekiddako nabagamba guno omwaka ngenda kufumbirwa
nkakasa kigenda nakyo kubeerawo ekinaava mu bufumbo kati abo bagenda kuba balongo banange mwebale kwagala Katonda mwebale kunjagala munsanyusiza mundaze nti sirinzekka ngenda kulekera wano nga mbaagaliza omukisa ne Pastor Diga ate naye ayongereze Amen. Mukama febazibwe banange mwebale nnyo kwagala Katonda kuweereza Katonda ate mwebale nnyo okuyimirira mu mulimu gwa Katonda. Teri muntu yenna ayimirira mu mulimu gwa Katonda oba nayeeyana okuwuliriza Katonda kuba tulina abantu bangi nga tetusobola kuyimirira kubuulira njiri ku kituuti oba door to door oba street naye ate nga sente gyokola every single coin that you give God is gonna bless you double. Katonda asobola kikweramu omukisa era mbakubiriza abooluganda okwongera omutima ogwo temujja okwo buli kyokola kyonna kiriko empere ennene mu ggulu era ekiseera kigenda kutuuka etulituuka mu ggulu mukungule nga temuzirise so mwewale nnyo okuyimirira kukwata sente zino abantu batono abalina emitima emirungi weegiti abeefiiriza ku lw'obwakabaka bwa Katonda abalala bakwata sente ne bazinywamu omwenge abalala bazikwata ne bakola amabaala abalala bazikwata ne bazisiga mu bemansolo abalala bazikwata ne bazitwala mu busamize naye mmwe muba nga mukutte sente zino ne mukola emmotoka eno ekozesebwe eri obwakabaka bwa Katonda okugenda okwononola emyoyo okuva mu bwakabaka obw'ekizikiza era tubasabira omukisa Katonda abawa omukisa Katonda abakunguze nga temuzirise buli kyemukwatako engalo Katonda akiwa omukisa abaana bammwe abawa omukisa abawa amagezi buli kintu kyabwe n'ebibadde biganye buli abadde alina ekirwadde ekyo Katonda akiwonye mu linnya lya Mukama waffe Yesu mbalekera ekyawandiikibwa kiri mu Zabbuli essula 24 kigamba ensi ya Mukama n'okujula kwayo ensi zonna n'abantu abazituulamu ensi Katonda abawe mu abali e Bulaya mu America abali United Kingdom abali Germany abali Australia abali mu kitundu kyonna Katonda abaze agaziya ensalo zammwe abawa amataka mukuleza akedi muzimba amasomero mukole buli kintu kyonna kyemutalowoozangako Pawulo yagamba nti amaaso gaffe gatalowoozangako n'amatu gaffe ebyo Katonda byagenda okukolera abantu be nammwe abibakolere ekyenkomerero mbaagala nnyo I love you and there's nothing you can do about it in Jesus' name. Ku TV ku radio Mukama okuzimba obwakabaka bwa Katonda mu byalo ne bibuga America ensi yonna everywhere nono musajja muwa omukisa buli kyakola ekibadde kifa ekibadde kiganye wabadde nga Katonda ffe sente zinoonya nga tezirabika buli tiiru gy'abayagala okutula Katonda ffe nefa laba Katonda ffe omukisa gwa jjajjaffe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo gobere ku musajja ono Mukama muwe ekisuukundiddwa eky'omuyiika ekikatiddwamu leka agule amataka mu kibuga azimbe amayumba azimbe ennyumba z'abapangisa akole bizinesi ziri international Mukama agule amamotoka Katonda ffe agavuge abaana be baleme kubeera baavu ono abaana be basome bafune zidiguli bafune master bafune zi PhD buli kyatalabangako akifune era omusajja ono abeere mutwe so si mukira awulenga amawanga buli kyayagala okutuuka atuukeyo Mukama tukwebaziza kubanga gwayanukula essaala ate ne zituukirira mu linnya lya Mukama tubayanzizza okutugumikiza okutulaba okuva gye twatandikidde ate n'okutuuka wano nate tweyongera okubeeyanza omulundi ogusukulumye ekinsanyusiza mu byonna bambi abantu abayimiridde mu buweereza muno okukola omulimu ate omunene bwe guti temusukka bantu 10 era ekyo kineewuunyisizza nti Mukama ayinayo akasanvu ke ekituufu kiri nti kyensobola okubazaamu nakyamaanyi buli muntu yenna abadde alabanga aggwamu amaanyi mu kusaba ekintu ky'osabira ng'olabanga ekikeereye munnange ebiseera ebisinga woolabiranga nga oyagala kivaako ate obununuzibwa oba okukituukako obeera butuukidde so tokoowa towanika buli muntu sigala ng'okaabiira Mukama Katonda takerewa naye mu biro ebituufu mwajjira munyenye yakaya kuzukusa ye yake Yesu lyekubo n'amazima n'obulamu mubeere bulungi mwera